kakati owuliriza bobanga gwe ayisibwa mwene embeera oyinza kukola ki sifaayo oba oli musajja oba oli mukazi naye nga munno yakuyisa mwene embeera oyinza kukola ki kakati bawa akadaama avuddeyo n'agamba mbu ye akaddiye mukyala we alemedde ku kyeyo omukyala aganye okudda okuva e Saudi kadaama alemedde ku kyeyo omwami akubye emmeeza agambye bannange nze nkaddiye mpulira njagala kuwasa mukazi mulala omukyala twateesa bulungi nnyo agende ebweru akole emyaka 2 mukyala wange bamuyita Ruth Nannono olemedde ku kyeyo omusajja agamba omukyala bwe yagenda okukola emyaka 2 jaggwako emyaka 2 bwe jaggwako egyo mukyala we kadaama ya renewing contract endala nga bawe tamanyi omusajja akanya kulinda mukyala omukyala kumbe a renewing contract ey'okubiri ne contract ey'okubiri yaggwako na renewing endala omusajja agamba alinza akooye alaba emyaka gimuubidde akatambaala ayagala kuzaala abaana balala naye mukyala we alemedde ku kyeyo amugambye Ruth Nannono komawo bw'oba togenda kusobola kukomawo ye mugambe awase omukazi omulala naawe olifumbira omusajja omulala omwana gwe waleka nga muto wa myaka 4 omwana kati naye akuze avuddemu omuntu omukulu naye olemedde ku kyeyo bannange omusajja mukyamu omusajja mutuufu iye kadaama mukyamu kadaama mutuufu kubanga ye ng'omuntu yeetaaga ssente naye ate omusajja yeetaaga famire bw'oba omwagalawo yakuyisa mwene embeera oyinza kukola ki omulinda oba omuta n'otambuza obulamu bwo naye jjukira nti ono musajja akugambye akaddiye ayeetaaga okuzaala ku baana alina omwana omu naye abadde yeekumidde mukyala we akomewo naye omukyala alemedde ku kyeyo omukyala alemedde Saudi Arabia Ruth Nannono vidiyo eno bwekutuukako obubaka buvudde wa bbaawo taata w'omwana wo kansooke nkutuuseko vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo Ruth Nannono ng'oli kadaama mu ggwanga erya Saudi Arabia bbaawo Katumwa James antumye n'aŋŋamba nkugambe nti ebbanga lyakulindiridde akooye wagenda mu Saudi Arabia mu 2020 mu Desemba nga ggwako kati tuli mu 2025 gy'emyaka 5 gy'omaze ku kyeyo akulindiridde wamugamba nti ogenda kumalayo emyaka 2 kyokka gigino 5 n'omwana gwe waleka nga muto ow'emyaka 4 akuze n'agamba ye nga ye omusajja akuliridde mu myaka ayagala kuzza ku mwana kyokka buli wakugamba nti okomewo ewaka tokkiriza era omulaga nti okyakola okyayina by'otambuza n'akugamba n'akwegayirira nti mubuulire ekituufu kuba ye buli wayogera naawe omulaga nti ogenda kukomawo ate omudingisa budingisa ayagala kuzaala baana be akite tayagala kuzaala baana ba bukadde kuba bwagenda okugenda ng'owakuliridde mu myaka ate ggwe olaga okyakola ate ng'alaba nti ggwe okyayina oba future maaso so mubuulire bw'aba nti nno wafuna omusajja omulala naye afune omukazi omulala azaale abaana be nga bawerako Ruth wava mu district ya Wakiso mukwano Sennono bwatyo bwantumye kugambe so bw'oba wulidde eno message oba wulidde eno video nkimanyi nti ojja kwetegeera ojjagera mu inbox ya bbaawo oba ntuukirira nze njja batereeza so byebyo Ruth weekwate kuba agamba nti n'emyaka 5 gy'oliyo ku kyeyo tewali kyokoze ku gurawundi tewaliwo kyotaddewo buli kaseera omugamba ssente simanya biki tewali so mukwano bulira omusajja oba wafunayo sekadaama oba tonnaba kufuna oba ki naye afuneyo abawala bangi nnyo e Uganda bw'atyo waŋŋambye
Ruth Nannono ng'oli Kadama mu ggwanga erya Saudi Arabia abagenda ku byeyo baawo Katumwa James antumye n'aŋŋamba nkugambe nti ebbanga lyakulindiridde akooye wagenda mu Saudi Arabia mu 2020 mu Desemba nga ggwako kati tuli mu 2025 gy'emyaka 5 gy'omaze ku kyeyo akulindiridde wamugamba nti ogenda kumalayo emyaka 2 kyokka gigino 5 n'omwana gwe walekanga muto ow'emyaka 4 akuze n'agamba ye nga ye omusajja akuliridde mu myaka ayagala kuzza ku mwana kyokka buli wakugamba nti okomewo ewaka tokkiriza era omulaga nti okyakola okyalina by'otambuza n'akugamba n'akwegayirira nti mubuulire ekituufu kuba ye buli wayogera naawe omulaga nti ogenda kukomawo ate omugisa bugingisa ayagala kuzaala baana be ati te tayagala kuzaala baana ba bukadde kuba wagenda okugenda ng'akuliridde mu myaka ate gwe olaga okyakola ate ng'alaba nti gwe okyalina bafyusa maaso so mubuulire bw'aba nti nno wafuna omusajja omulala naye afune omukazi omulala azaale abaana be nga bawerako Ruth wava mu disitulikiti ya Wakiso Mukwano Ssennono bw'atyo bwantumye kugambe so bw'oba owulidde eno message oba owulidde eno vidiyo nkimanyi nti ojja kwetegeera ojja genda mu inbox ya bbaawo oba ntuukirira nze nja batereeza so yeebyo Ruth weekwatekwate kuba agamba nti n'emyaka egyo 5 gy'oliyo ku kyeyo tewali kyokoze ku gurawundi tewaliwo kyotaddewo buli kaseera omugamba ssente simanya biki so Mukwano bulira omusajja oba wafunayo Ssekadaama oba tonnaba kufuna oba ki naye afuneyo abawala bangi nnyo e Uganda bw'ati waŋŋambye Ruth Nannono ng'oli Kadama mu ggwanga erya Saudi Arabia baawo Katumwa James antumye n'aŋŋamba nkugambe nti ebbanga lyakulindiridde akooye wagenda mu Saudi Arabia mu 2020 mu Desemba nga ggwako kati tuli mu 2025 gy'emyaka 5 gy'omaze ku kyeyo akulindiridde wamugamba nti ogenda kumalayo emyaka 2 kyokka gigino 5 n'omwana gwe walekanga muto ow'emyaka 4 akuze n'agamba ye nga ye omusajja akuliridde mu myaka ayagala kuzza ku mwana kyokka buli wakugamba nti okomewo ewaka tokkiriza era omulaga nti okyakola okyalina by'otambuza n'akugamba n'akwegayirira nti mubuulire ekituufu kuba ye buli wayogera naawe omulaga nti ogenda kukomawo ate omudingisa bugingisa ayagala kuzaala baana be ate te tayagala kuzaala baana ba bukadde kuba wagenda okugenda ng'akuliridde mu myaka ate gwe olaga okyakola ate ng'alaba nti gwe okyalina bafyusa mu maaso so mubuulire bw'aba nti nno wafuna omusajja omulala naye afune omukazi omulala azaale abaana be nga bawerako Ruth wava mu disitulikiti ya Wakiso Mukwano Ssennono bw'atyo bwantumye kugambe so bw'oba owulidde eno message oba owulidde eno vidiyo nkimanyi nti ojja kwetegeera ojja genda mu inbox ya bbaawo oba ntuukirira nze nja batereeza so yeebyo Ruth weekwatekwate kuba agamba nti n'emyaka egyo 5 gy'oliyo ku kyeyo tewali kyokoze ku gurawundi tewaliwo kyotaddewo buli kaseera omugamba ssente simanya biki tewali so Mukwano bulira omusajja oba wafunayo Ssekadaama oba tonnaba kufuna oba ki naye afuneyo abawala bangi nnyo e Uganda bw'atyo waŋŋambye Ruth Nannono ng'oli Kadama mu ggwanga erya Saudi Arabia baawo Katumwa James antumye